abatuuze ku kyalo obusalira mu disitulikiti y'Essimbabule mu Ggombole Matete basuze ku bunkenke mu kiti kikisiza olwaliro olubaliro lw'abantu abatategeerekesa mu kusooka okujja kussa mu mwendo gw'ekiro ne baziikula omulamu gwa Nnaalongo Sanyo Nansambi yaziikiddwa olunaku olw'eggulo. Okukola kino basuze kusibira ab'enganda z'omugenzi ne nnyina Nasuna Betty Munjo olwo ne bagenda ku kijja abadde baziikidde omugenzi olwo ne baziikulayo omulambo gwe ne bakulita nagwo. Tubadde tumutwala Katoma ku kijja kye ng'abantu be bamututumye n'emmotoka. Baani bwe toli muntu wessire nabawulira nti Katoma yatumye Kati nze bade mutwalawo omufu Salongo Katoma sebo mukijja kyawe ekiteeso mwazize ne mutuula nabali ne bakyogera ne babawo olunaku ne mujja ekiro ne mumutuula naye nga bakaziika bwe mujja. lwaki bagunonya ekirozo kye neebuuza ssaawa 9 tubazuuziza omulambo gwabwe gugunono. Omu ku basangiddwa mu lumbe yabeesimatuddeko nakubba enduli yakuŋŋaanyisiza abatuuze ne basalako abantu ade baze okubba omulambo ne bakwatako abantu 6. Tubadde tuli ku kyoto nga tukuumye omugenzi tumaze okumuziika katugenza okulaba nga tipa ejja. Tipa bwezze nze nenziruka bwe nezira mu mwanyi kati ne batayiza bano abantu abalabo ne bagenda ku ntaana ne batandika okusima omulambo ne bagujjayo ne baguteeka ku tipa nze nenkomunikatinga n'abantu nga abalabo bazze kujjeeyo tegubaddeko wadde akataka Nze okuba nga babaddemu n'akalagala kubanga omulambo teguliiko ttaka wadde akatono. Abakwatiddwa kuliko Rita Nanyonjo, Josephine Nasuru Matovu Samuel, Peter Walugembe, Kimera Julius ne Kalule, omusibuzi ku kitalo Butayonja, Ebukoma Nsembi. okufa kwa Nnaalongo nadde okulinda wasenga wange eri eginde empalampala abaana bankubidde ssebo sewanganyeze era nolumbe simumaliriza kakati ngenza okutuuka ekatomo ewa maama wange abaana bakyabira bakuba simu nti omulambo baguziise Omuzeeyi ono twasibye ekyala ssaawa 8 mutuutu omuzeeyi ono nabadde mukkiriza namutaana nagaana nakalala. Ono asangiddwa ng'ayiggalidde mu nnyumba ey'omutuuze omunasa omuvuzi wa bodaboda ng'ono abadde ateesesa mu emitwalo 6 asobole okudduka ku kyalo kuuna abatuuze abadde bakambuwadde. Bano olukwatira balagiddwa okwamulamu engoye beetikka omulamu gwabwe nabo kye bakoze. buli abadde ajjako omulambo mwebikkule omwana yulimigo nga bwe muyimba tumulya Omu ku bakwatiddwa Samuel Maduvu ng'atunda nkejje yeewozezaako nga bamulese abakolera eddagala lijja y'omulambo era ne bamulagidde agyemu engoye ze abamulese mu mpale yokka. Bali era balagiddwa okutuula mu nkuba n'omulambo gwabwe era enkuba yonna ebagwereddeko ng'obudde bukedde nga abantu bavudde bulene bweya okujja okubeerabirako. ndaba mulya ffe tetumukwatako tunona senga abantu abamunenye bakola mulimu ki. Bano abantu babayise bazijja kyokka bagezaako okunnyonnyolako bwe bategeeza nti badde banonye muntu waabwe okumutwala okumuziika e Butayonja Ebukoma Nsembi. Tubadde tumutwala Katoma mu kika kye. Kino kyongedde okutawula abatuuze ne balagira okuddamu okuzinga omulamu gw'omugenzi mu kuba ebadde efudemba. Bakwatike ku mutwe awadde akuba nkejje katagumye mu bantu Muganda wange. Okubadde kuno abadde atolese wabula ne bamugoba okutuusa n'abakwatiddwa era nga gyebigwidde nga balagidde okuddamu okusiika omuntu ono. Abatuuze bavumidde poliisi gye bayise eggulu limu kuba tesobodde kujja mu budde okubayamba. Haruna Mugerwa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.